bukulaga nti alien mubinnyo yakoze ensobi nga ate alien yabajjero champion Guddo nga bote bana muzuula kati bali ku musajja abadde abeezaawo omwana ne bagala omulaga nti abadde mubinnyo olwakabasale ke baleese oluvannyuma ennyo naye nga ddala alien talina sente zisobola kutwala mwana ku ssomero eryo okitegeera bwe babaagala okumuwa basobola n'omuwa sente in form of cash ne bazimuwa nga tebamututena ku ssomero lyabwe lwaki baba baagala mutwala ku ssomero lyabwe bali obutaala kitegeeza oli brand bakwate bamusasule batuule wansi nga bwe banaakola contract nitukuwadde otutundire essomero lyaffe era tukuwaddeyo ne basalo berenga gy'osomera naye tukuwaddeyo n'akasente mu nsawo yutubuulire gwe oyagala bi champion Guddo ne alien batuuke bagambe kumanya ekintu kino ffe tukivuze okukituusa wano mu okutuuka champion Guddo omulabidde twagala obukadde 5 twagala emmotoka empya egenda okuvuga nga champion Guddo okujja kusooka somero kammwe kubanga ono star tagenda kugira mu bibaasi by'abaana balala nga bwe batwala abaana balala kubanga ono si mwana mulala star brandi twagala emmotoka nti kale mwana muto muwe siyanta yiyo mpya twagala mugulire engoye mugulire bino twagala ne bino biti ne sente za kashi so si kujja bakose katisi katisi gwamanya abayimbi genda katisi na deri na yagala afune likes ne sympathy ye katisi talina baana lwaki tebaweerera ababe tekitegeera so kati ebintu ennaku zino ng'engeri gyeri time ya content abantu bafuula bannaabwe content mbu kati baagala bafunirawo content bavume alien olwokuba alien yalemwa baali muddiringa naye oba balina bye baali baagala bamwagalako n'atabikola kati bafunye ka chance ako mbu katumukubire wano tugende ku poliisi ne wowaaba poliisi ne banawaaba alien talina musangu kubanga yabadde alabirira champion Guddo paka yabatuusa omulabira ate alien kyakoze n'okusinga amasomero gwe genda musomesa kintu kimu kya kusoma bitabo naye ono ali mu kudevelopinga talent za mirundi 2 first of all amuyigiriza okubeera boxer ali mu kudevelopinga talent eyo n'ey'okuyimba kati can you imagine nga sawa zino oyo mwana asobola okufuuka Mayweather singa ekitone kye ky'ebikonde bakyongerayo mu maaso n'afuna ne ssente kuba Mayweather wuyo teyasoma ninga baloya bameka bali mu America abamusinga obugagga tulabe wane eno bakamiliyoni tebaasoma babebe kulu bonna tebaasoma kabe Bobi Wine alina MDD ninga balina zi degrees PhD tebasobola wadde kwesimbawo ne Bobi Wine wuyo ali mu kucyankalanya ggwanga ayagala kufuuka president wa ggwanga ne ba president bonna batadde ku bunkenke ukitegeera so kakati tu developing ennyo talent kubanga talent kati kye kintu kyokka ekisigaddewo omwana omunaku kyasigaza okufuuka biliyoniya tewali mulimu mulala gusobola kufuula muntu from 0 n'afuuka biliyoniya oba n'afuuka miliyoniya talent kati ekyasobola okikola tulemenya okukulembeza byakusoma yokusoma yesi biyamba birungi naye a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, ku Megaton koli tugamba nti nobeera ngo subscribinga, likinga, ate obeerenga osharinga. Musada Megaton is my name, Kawempe agesigika era nga nakolayo tuzze ne information nyingi. Tuyina amawulire mangi getugenda okubatuusaako olunaku olwaleero. So mumukumireko mu sharinge, mu subscribinge tuleke ntutambula ffenna. Naye mwana taata Guddo? Yagambye nno muyimbi. Nze Kasaya yimbye mu naye alinamu amavoko ga kadongo kamu. Gwe kitone mu ekirisi. Abantu obwedda bagamba ayagala beera ddala nga taata fresh. Bw'atu nkugambye bwe yali mwajidde omukulu yatuula ne yeetegereza buli fresh daddy gundi bamuyita ni fresh daddy kye yakola kwayagala okutambulira lwakuba ye yakolamuko blanda nti fresh daddy ye yasooka n'anyweza omukwano wakati we ne mama n'amanya nti kati wano we tugenda okutambulira ono kye yakoze ate kuteekawo luwonko. Yes, aliwawadde olunaku lwaggulu era gaayo oyo oba mugana wa champion Guddo n'avaayo n'abanga akula live jukira nti Mskats yasoose n'avaayo n'agamba nti abaana tebali Kawempe nembuuza Mskats osula Kawempe akyalondoola yagamba yabiva yani yasoose n'avaayo n'agamba nti
ali mukuzanyira ku bantu right now an information era kati saawa eno omukulu kati bamuyita Mafia beba Mafia abalwana alien skin by the way lwajjo yavuddeyo n'abanga agamba nti muyambeko munoonye Guddo taliye Kawempe so omwana n'avayo ku live yabadde live yagitandisa saa 12 yagivuddeko saawa emu ng'obudde buzibye n'atulaga champion Guddo ne muganda we n'amugamba nti sente zire basala eri bagikwate bagiwona omuto era bali mu bulumi bw'amaanyi naawe bebijjijjawo bye yabadde azannyirako era yakaabiza ne ku bantu amaziga nalabyekawo ku Ruth Kalibala ng'akaaba ne komenti zanyumidde bajjawo nabaakatijjo kano bannayuganda balina akatijjo ganja nno abantu balumwa nze nange nnyinza okukaaba ng'okaaba ki kinnuma abaana bali mu twala eri naawe era bali ku mutu gwa Megatron muyitawo ku namba muteekako ssente n'atwalira Guddo abeekaabi obuzigaziga obwo babadde nabo beenoonyeza byabwe bannayuganda obamanyi omunnayuganda agenda okukulukusa ezziga nga talina kyabwe kati Ruth Kalibala mbu yagenza okukulukusa oba obuziga bwe abantu bali bubi oli omwana muzannyi mulungi omwana ali bubi champion Guddo zenaka nembuuza zatandika ali bubi atya ali bubi champion Guddo buli kiro nno alya gundi kafe Javas raira bamuleetera keye ekyagenda mu maaso era omwana yeetaaga basale eyo realistically yona amacha omuto ddala kuba yene tamu ewedde teyakola ki mbu teyagisoma okusinzira ku nnyina still it was yesterday Saimoka Walata yakoze interview ku Tata Champion Guddo ne batuuza meeting y'ekika bo bagamba Champion Guddo okufana obugundi alliance keno okufana obutanyagwa baagala mwana waabwe baagala mwana ate bino byagamba mbu muyimbi si yamuyigiriza okuyimba taata mbu ekitone kiri musaayi muzeeyi yagamba mbwali en skin talina tafaali lye yagatta ku Champion Guddo musically mbwe ekitone ky'omuziki kibakulukutura mu musaayi kitambula butambuzi ne watuyana butuyanye music kuyimba era omukulu awo we yakwatidde ku lukoba n'alyoka ayimba yabadde awunuuna yabadde yajoga yawunuunye ng'alinga empuuna malungu kasanamanya mbu okuyimba mu Uganda tekutiiko interview Tata Champion Guddo mujjako engalo sirina kye mumwetaaza naye asingako ku Fresh Daddy ebibi bisiŋŋana asingako ku Fresh Daddy Fresh Daddy yali adoodooma ono awunuuna alinga mpuuna malungu naye nga afunvubidde ndabye abantu bangi bavuddeyo ku nsonga eno labye aganaga mukambwe nnyo okukira omususa naye ekinnuma soke tugenda one to one Felista yavuddeyo n'abanga akola live ng'agamba nti oba yakoze ka video ng'agamba nti Champion Guddo bamusunyiwe yaleese ebintu bino abantu bangi kwabaddeko full figure n'avayo n'avuma n'amuwa n'awaani Felista n'endaba bakadama abalala bavumye Felista ng'ekimuvumya kyekyaki kuvayo kweyogeza mwave mu kamera wano wetulaga muliro nabo baveyo mukubaganya amatama omwana omuto bwawe opiniyoni ye lwate lwaki oba okubaganya ali bo bagamba ave mu kamera yabadde ayogera byaki mbu yaleetera n'omwana ono ebizibu ate bizibu ki lwaki yamusabira gwe bova oyagaliza omuntu oba okoze musango anti yamwagaliza ekigendererwa kye kyali ki kuba bulungi kakati ate bano bakubaganya kyentamatama batwala eri nabe ennaku abamuvumye era bona obatunuulira n'obatakulatakulo okitegedde bulungi bw'aba full figure gw'obadde ndowooza eddako eba ndowooza ki era ndowooza yeeyo bweto sooka oyiseewo obubaka kuba mbajjukiza banafu abali mu kutugwa Megatron ansooka kuwa namba sooka ogiwandiike eri 0705 347 ngambye 0705 347 eyo yakubako ayagala tiketi eyogenda mu the Cock Jam egenda okubeera wali ku egenda beera ku Coco Beach Entebbe kafo kalungi nnyo ka mutawaana ennaku zombi zigenda beera 23 Septemba omwezi guno gwe tulimu egenda beera Saturday sente ze mitwalo 2.5 kuliko transport kuliko okuyingira ne snacks obwenjawulo just ku basimu babeere nga kuwa ticket ku mitwalo 2.5
So gwayagala okubinuka enamba ye. Okubinuka amasejjere. Namba yeyo. So ensonga zino abasitaddemu nnyo amaanyi. Ndaba ne Bajjo mukaawu buli kanaku avaayo n'ayogera. Abajjo yalina olutalo olw'okulwana lwali lwabayingamukko buyinzi. In fact lukyabayinze. Lwa alien skin. So buli amawulire gonna aganaava mu kampu ya Fangon Forest. Bantu bangi abagenda okuvaayo bateekemu emimwa gyabwe. Kati full figure okuvaayo ku nsonga za Felista kyabadde kimwe. Ani kati nina ekintu kyendabye ku nsonga eno abantu bangi baagala sympathy. N'olaba omuntu nga talina kwogera ndaba bakola live ez'enjawulo boogera ku nsonga. Kubanga kati why is that mukifuula big because for what I know manyi alien skin kyabala alien skin tasobola kuzzaayo Guddo. Ate Guddo yagenze wamamayo kuwummula. Yes. So Guddo yagenze kuwummulako kuba nze kyensaba n'ekirala omwana ono Sima Junior yandivudde nnyo mu kukola birayivu bino. Anti bonna bebakolera omanyi moze abantu nga bali mu limelight batambulira awo ekintu ky'amawulire bo kibaba baagala. Kosa eno waliwo abasinga abagamba nti bino ebintu ate biyingidde mu statue. Anti kati okiraba gundi ono Junior yabadde ku live abamuga alekerawo okwogera nalabye abamuvuma. Bamuvuma emimwa bakola ki temuvuma abantu. N'omuntu yavumye gundi kati sirimu tekyabadde obwo obutabani obwo obwafangu kyadde kibi obukubaganya entama nga bugaayo enkwaccu nabo buyitiriza bubeereeyo emabega ne busamwasamwa n'ebigambo kuba luno olutalo lw'ebigambo lwadde ndoza teweetaagisa nnyo kuyingizaamu kubeera nnyo emotional cause bino kuyingira nnyo mu kinyusi bigwa for what I know Katsi naye alwanirira muyembe we alwanirira fiye kuba omulaba ayina byayisaawo ate tayagala kuva mu mawulire ate omukulu that's why yakola statements eziri ku omukulu yavuddeyo n'akola statement n'agamba temusuubira oluyimba lwange ne fiye okufuluma. Ani alien yabagambe temusuubira audio yafuluma ngamba baamukola naye tebannamuta yasigalayo ewafangoni ate ali mu fangoni yabagambe temulusuubira okufuluma. Okitegeera kuba ye ssaawa zino kyalinga kyalaba kati saate alinga Mafia kuba kati sitategerekeka ali controversial. Okusinziira mu ebigambo ebibongeesebwa ebyo bitambula kiri nti kati yaweebwa ssente kati kati ne muganga bali kuba bw'oba wali olwana kya basale mwana kugenda kusoma gundi alien skin yaga nti omwana wamwe mutadde azzeeyo Kawempe ate gwe n'ovaayo otandike n'okunonooza kine Kawempe taliiyo moze bwe bajja ne bakuwa basale oli wadde mbogitwala kuba kiri kiba kiyamba ggwe oba ogireka. Okitegeera bwe bajja ne bagaa nti moze mutabaniwo tumuwadde basale. Okitegeera bw'oba ogisiimye of course ojjajja appreciating nti bannange mwebale mumpuwuddeko naye ate oli wadde embogama nti mwebale nnyo mumpadde naye sijja twala mu kiso anti kati wano naye ate gwe bw'ogaba basala ate n'olemezaamu kino kyembadde gamba nti katsi ne muganga saawa eno be ba Mafia be bakozesa kuba muganga musajja watugolaba ne muganga Victoria University emukozesa ne Kampala Palace emukozesa bamukozesa cause so deal ku bunene bwe oba Rajiv tagenda kuvaayo mu kamera ye waaviirayo avaayo Guddo atudde wali ku mmeeza nga bamwanveiringa nti akoze eki ye muyizi omupya gwe bataawe no bo tosobola kukwata Guddo sudino mbukudda mu ntale atasobola kuba ono era kyekimusasuza kubeera akola nga yakuta omuntu ali mu media ng'asobola yina eddoboozi n'amusindika n'amugamba genda n'akwata ne muganga eyategese bata eno n'amugamba genda ne muganga tayogera. Tubaddewo ebbanga lyonna nga tukimanyi nti omuntu bw'akuwa basale kuba bululu nakwebaza nti bannange mwebale nnyo kye anti eno baagiwadde mugagga kiringa ng'omugagga onagamba muwadde enkoko kuba enkoko azirya buli lunaku kakati ate bw'omuwa enkoko n'atandika ogitunuulira bw'atyo ate gwe n'omusalira omusango mba sikutegeera kuba saawa zino mubanga mwawa champion Guddo gundi basali abamuvunaanyizibwako ne batagitwala nga nsonga lwaki mulemerako munoonya omwana omulala mugimuwa okumanya kino ekintu badde bakitaddemu nnyo amaanyi basanyuka TV
Okolo nadde manyi mihogo gye taagiri ajja kugirya agisisizza nnasu ayina apatayite emulinga yaŋŋabe ya busaanyi buno bwe baagira oba nzige ali ekyokulya ye buli kyalaba ddaali bw'omu ataliiko binzaali ate oli yampomedde nnyo webinzaali yansingira binzaali ate muyitire ate atali musiiki obulwa kyatali buli ekimusala maaso daalingi bannange weyagala ye alya buli kimusaze mu maaso era senga alya ensikini gw'alabirira nti munene ayina ensiki ali senga kakati atuutidde alinga nvubu senga waliwo kiri ekivubuka kye babuuza ebibuuzo ebya Mafia senga alinga kompyuta nkimanyi ekigamba banzaala ennaku zo nga 25 mu 6 nine ennaku z'omwene kikuwa ennaku zo n'emyezi n'obutikitiki ne sekendi so badde mbagamba ensonga ya champion Guddo champion Guddo adda kufangoni akomawo gwamulemeredde guno ekisooka byonna alien skin wabakubira maama w'omwana kuwa evidence nti omwana abadde asoma kyakubiri naawe kati yennyini gwe bakozesa wavuddeyo n'obwo obujulizi nti omwali mu recordinga audio yammwe ku Fangoni Forest wali wawulira nti omwana akola ki asoma kakati omwana gwe bawadde basale nga asoma waddemba okugigaana kuba alien skin ekibadde kimukwata kubeera na mwana nga takola ki nga tasoma kansooka kino bano abaana bakola ku TV Sadulia ne Zahara Toto mususu okubeera emotional ku nsonga mwali akyaggwa naye ate mufuusa obuzi ne bavuma omusajja nga bato bayisaamu aneggaali aliyeni mbona abantu ababagambako naye by the way mukola bubi omuntu yenna akola mu mainstream media ekisooka professionalism oyina okubeera objective kintu kikulu nnyo oyina okubeera objective naye kaakati mulaga nti muyina side gye mukolera temuyimirira nsonga busimbala Sandwaliani anti mumanyi Sandwaliani ali wali ayogera kino cause n'omuntu alaba show yammwe amanyirawo nti mukuba Fangoni kyokka ekyewuunyisa muweereza programu eyo nga mugiweereza audience engazi audience erimu abawagizi ba alien skin kakati gwe bw'ojja omusajja n'omusimulizaako ettoomi buli kimu olw'okuba walya n'obwegera awamu muteekangamuko ku common sense Zala Toto yenna n'agira akabuto saaweno bannange figa mulinga mpoze mulinga kidondi kyawuzi yenna n'awoola obugulu bumulinga bukajjo bwa mu mazzi bayitiridde nabo batuggyeko engezigezi n'akajani ne buvaayo ne bukola sho namba nga ate bw'ataakinga babulaba that aside tata champion Guddo tuuza olukuŋŋaana kyabadde calling for kuba ye alemeddeko agamba omwana tamulaba abaana bamwesulu babbi remember muganda bwe yavayo n'abanga ayogerako ne bannamawulire omuwala Tina yavaayo n'ayanja ensonga n'atukakasa bulungi nti omukulu oyo Amakya yamuleka mu lubuto nga wa myezi 2 naye yagamba bakwatagana malusu na dogoli era mukyalo we yamuleetedde n'obudaza abadde tannakima amasowaani mbu bakwatagana ye mu kuvaayo kukakasa yamuleetedde obudaza anti abakyala abo obalaba abakyala abo waliwo emyaka gye batuuka balina emyaka gye batuuka nga bbaawe amwagala newankubadde alina obuyisayisa obutategeerekeka kakati ate bba abaana tebajja kuteekinga saidi ya mbu maama akukuta era abeerawo awo ng'omusajja tamuwa buyambi wabula bw'afuna ekyoyoyo eky'obutonde ng'adduka mu lufula ate buno obuzigo bwe babaddeko buli saidi buli kaleerwe mu lufula awo wennyini omukulu amuyisaamu eggaali kakati bw'amala ngadde ewaka ng'ate akaabira abaana ennaku nti kitamu kumbe yamaze okwekkusa maama taabe muya maama naye simwa yamuleetedde obudaza basanze tannakima amuleetera mu kitifini era ne ssente era n'endya y'omukulu yakyuka ensonga zino kanzigenda empola negundi n'embeera y'omukulu yakyuka abamulabako akakalevu kaali si kashaping bweka naye engeri bamugulira kano akantu k'amaanyi alien skin ayokyamuko ku maama
bwamwocha omukulu takyalya ya mugambo tusi agenda n'amugulirayo afuye ekibumba n'akamusiikira n'akateeka n'akaweereza omukulu. Nalabye taata Guddo essanyu lyalina ate bino ebintu obiraba kubalabayo agenda funamu nakirabye ddala n'omuwa obuyambi. Abaana bwe baba nga boogera kirala nga ne taata ayogera kirala ate nga waliwo evidence eraga nti maama alabika akukuta, evidence ogirabirawa? Bagamba nti yali tabawa buyambi kuviira ddala ku champion Guddo. Ate champion Guddo wakati mu butabawa buyambi n'amwongera amaca. Ate bangamba n'amwongera amaca ate alabika mbu alina lubuto. Anaye kataata kaabala era muli embugira musavuwaza. No, taata alina obunafu bwe naye tebugenda mwawula na mukazi wano we tuli taata takyalina bunafu alina maanyi ge tebugenda bwawula na mukazi we. Fetugamba tuyingidde mu nsonga za famire taata mubi nnyo. Kyova olaba taata agamba ekitegeeza omuntu atabula taata ne famire ye ati si maama yatabula taata n'abaana be. Ye maama agenda n'amala ensonga ze neyekkusa. Ate ekitegeeza maama yenoonyeza bibi. Bwadde eno n'agamba naye taata wammwe oyo n'amala omwezi mulamba nga taza myaka emeka. Kumbe ye n'avuddeyo akoze eki? Akkuse kati ke kabaddi akali awo. Naye ng'ekikulu mu byonna anti maama yawa alien skin omwana ono abeere guardian we, okitegeera. Alien skin n'atwala obuvunaanyizibwa obwo okumala emyaka. Nze kyembadde ngamba taata kye yalina okukola ku appreciatinga kw'abadde amuyambako ku buvunaanyizibwa ate si kwegatta n'abamulwana kuba taata mu kuvaayo taata yavaayo olw'ensonga nti ayina abamuteekamu kasunda baasi nti okitegeera era baba bamuwa ebyokulabirako bamuwa byakulabirako bya fresh kid tewalaba fresh daddy kye yakola naawe ke kaseera okole ki otekinga step omwana amaze okukola erinnya kakati naawe osobola okumwongerayo fresh kid tolaba sente zonna zakola kitaawe yazirya kati taata kukalambira bayanguye batatuuza mu meeting y'ekika anti bannamawulire be bateekawo pressure kyebafunye bivubukavubuka bya mu mukale nalabye ejjagwe ng'ayininkiza nalabye nekiseke bali wali mu kadabu bavubuka abaana bayina Kawempe wali atali mu tewalabye sembuuso n'owebwayi nalirabye evubuka lyali kati bafunye batyo dirwe baali babaddeko abafamire y'aba champion Guddo buyaye buli mu kitole muleke naawe kitole ejjuddemu buyaye kuba n'ekirala Junior asusse okubeera ku live Junior ye buloga content creator okitegeera moze omuntu yenna ali mu limelight kyekiri kye babadde batinkizaako ekya Felista aleeta initiative eno nti champion Guddo bamuwe basale nga bwe bampa ayite mu kkubo lyenayita erya education be yagisaba ne bagiwa champion Guddo. Kati bwawulira nga waliwo obuvuuvuumo omuntu yenna ali mu limelight avaayo n'akola clarification kuba naye amawulire ageetaaga okitegeera ekikola omuyimbi mawulire that's why beba ayinza okuba nga talina luyimba ne napenetratinga mu mawulire agenda okuta oluyimba ng'olwedde audience ayina attention yaayo kitegeeza n'oluyimba bajja dduwa amatu kakati babbuloga abayimbi bo banoonya eggulire mu bubi ne mu bulungi ne bannabyabufuzi okitegeera kakati yensonga lwaki full figure saawa zino ayininkiza alien skin ewa full figure takola ki tasobya yensonga lwaki yatuuse ne ku extent eyefuula zolo bintu edda ku mwana omutaate n'amunenya okitegeera kati Felista n'emyaka gye bw'aba yakola posti n'alaba nga waliwo ebintu ebitatambudde bulungi abantu bagetinze emotion ng'omwana omuto kimukola ki kimukwatako n'alaba ng'eyali mu nsobi okitegeera kakati ate gwe bw'oveeyo simanyi kadaama wegasse n'abana nawe bavumye nnyo omwana n'ekyo ndabye mu Uganda tulifiriitokota ate n'oba tumanyi ensonga oyagala ogyogereko buli muntu kasita ayiga okwetunuzaamu kamera kuba kati olaba entalo nnyingi obwongo n'oweddebe bonna olutalo lwa Nuupu n'Alieni tuzze ku ntalo zino okasa balaba entalo bayize live zino ekiro TikTok saawa 8 bino bikadaama biba ku live bwe bisunda amabeere biti aye si buli kadaama nti tategeera mwebali abategeera n'ate eriyo ne bazzolo bintu abatambulira awamu abalondemu efe abali wano bategeera ne beekola obusolosolo omuntu yenna agoberera Megatron amagezi aba alina
Faina. Naye jekiro ne yatufumanga. Gwe nakweka chano. Ali chiddira. Yankubidde. Nangamba mbunga sikyabala bampereza link. Nemwe akankuweereze tovaawo. Olwalero twasooka ne tumusibako ogw'obutujju. Anenda mulopa. Twamulopa ogw'obutujju. Nacho kigezi. Ogw'okulya mu nsi yaffe olukwe. Twalaba atutabuke. Tebafaayo. Ne tumukweka chano takyatulaba. Birthday ya Big Sus Baby Cool. Banna. Big Sus Baby Cool. Gana die hard. Kye yakola kwefulukuti. Bubali bagenze. Bati yabinyumiza. Bubali bagenze. Bagenze babuze ku gondi. Kurasta. Ne kimugamba. Abat oyo w'amatwa agabangalala yani nga mumanyi bulungi atali kwatamanyi naye nga happy birthday zigenda eli Big Size myaka 46 egyoba tumwagaliza amazalibwa amalungi so last oyo wakabi nnyo zomanyi kuva ddo oyo muntu wange muntu wange era mwagala nnyo bana egundi no bagenda mu muzika nani yenna nampeera mbumwe bakoledde ebintu toyo zonna bamenye ebintu naye mu information gye nnina mbwe baale eyo we baali akafu ako baakafuula loogi era mbwe abadde nti waabwe mulungi nga mwatundira sooka oleke mbwe omwo mwabadde atundira bakanya kuyonjaamu era bwe baamaze omulala n'ayingira ate bano abasimuzi be bafunamu sente mu vidiyo obwo buli bubiri kuba tulina ke twalaba akanampeera ne ke twalaba kino ekivubuka ekisinika ebinnya kisaagalo ekyo ekyamayino kitegeeza nti baali bafuulawo loogi mbwe omusimuzi w'omu tayagala na musaala alinga bano abakola ku motoka z'amatooke ate akola ku motoka z'amatooke n'omugoba ayinza n'okkuloba ayinza okukaaba amaziga basokola ensawo y'ettooke eyo bw'eba erinnya bagitoolako amatooke ataano emino lafule ensawo y'amatooke eyo bagisokoolamu eminwe 10 atikka 10 n'agijjayo 10 kati enkota y'ettooke yeteeka erigifuga bagisokoolamu eminwe 5 egiba 5 agisokoola waggulu bwekityo bwe kiba sayidisa mu mbiriizi aba ng'agijjamu so oyo asimulwa ku bbaala eyo n'ampeera we baabadde mbu tafaayo basasudde ddi waloogiye bano abaana abajja be bamwokya tip webale 15 kiseera ssebo kakaaga nga muyingira agenda okunyuka oyo tanyuka n'emitwalo gye10 nga mwegadanga n'ekyana kyadde n'amabina bw'abala n'obudde bw'aba yabawadde eddakiika 15 bwe ziyitamu ng'atandika okukonkola ng'abasumbuwa nampeera tumutumirako mu ngeri enjawulo webale kubona amabina gagonda amabina ago gakoledde nnyo abatuuze lwakuba abakazi ate akasajjako tebaakaagadde mbugundi eringa siponji naye nti abantu abalina obugundi obunene agagundi obijjawa gatera kubeera hard nnyo wakati nze era oba olina ofunamu kaggolola kennina kamitwalo egi kamitwalo 5 bannange ngambye 0 7 15 amaanyi agali wali banna gwe wenna omukyala nga bawo omulaba asikondoka atambula adalimba budalimbi golola osegera nawe omusajja ng'olina omuwala akutambuliza ebbanga ng'oyagala omukwatemu akuwulire golola oyo akalidde Jasmine yali wano ku Vegas Chilawo omuwagizi ng'amukuta naye lya Jasmine ayagala ebintu ebyo n'akakwata n'akaposinga ku peji ng'okimanyi nti mufaani yamwagala nnyo omuwagizi yali amukutte ng'omutwe gwonna agutadde mu mabeere lya Jasmine ng'atandise okwekomberera nti oli omwana appetite zimuli waggulu si waakusikambula alinga mbaata okoonako bukonyi ng'atandise okussa umuleke my fan bannange bwe yamala n'apositinga ate erivubuka liri ndowooza bannange awo ninnwaje aba amaze okuwutula akagravity wanca ennaku z'omwezi nga 2 ne navyo so katulinde tulabe bana mugende muwagire okwepiica mugende ne wali ku Sheraton muwagire 20 years of navyo bana abantu bonna batukubye omuzika okumala ebbanga tugende tubawagiri ate bannayuganda mbamanyi mu kyokudigida gravity omutwalo gumu ordinary navyo wa mitwalo 2 tugende tuwagire Ugandan music
ate tugiteeke ku level endala. Okay. Tugenda beera nga tukoma ne stress endala nyingi nnyo gwe just wekomere ku mutu gwa Megaton obeere nga subscribinga likinga ate obeere nga sharinga. Omuko wa mulabi aliwo anti omuko bamukubiddeyo ng'akimye ebintu bajja bakuba bakyabakuba nevuga yabadde ng'amata lwaki okola ebintu by'ekinaku ebyo mb'ogenda okimabira n'abakazi mulimu abasukka kaakati omuko ky'olina okukola bw'oba ogenda okubanja ebintu genda ng'onywedde bakuba mu bakuba awangula yatwala ebintu otherwise bw'ona ogendayo oleeta akajanja simayo osabye ebintu abakoba kambwe ogenda okunona ebintu omuntu oba tomwagala lwaki oba omuteeka ku nogira n'ennaku z'omwezi mbu mujjenga nga tonjagala nonneekolerako obusolosolo so bakyabanja lwakuba n'ababakuba beeweze nti tebajja kuzikiza gwe jangu ng'omanyi ekyokukima ebintu nkiwagira olumu okiwagira waliwo asukka no kati ekiriwo nti gwe kwetenda lyanyiryo kudiployinga nti ŋŋenze naye ŋŋenze ne sikutwala bupalepale mb'ogenda kunona bajja kukubirayo amatama nokuba nabo baategedde obukodyo bwammwe mujja kwekweta bajjukiza banaffe abali ku mukutu ogwa Megaton Media bagiyita the Cock Jam egenda beera wali ku Cock Beach ennaku zino zigenda beera nga 23 Septemba Saturday omwezi guno weerabira 2.2 kubira Jona 0705 Tevin promoter Tevin lyasinga okukozesa kale 0705 3 47 35 njiddamu omulundi gumu 0705 3 7 35 je kuberenga muchakala so bana abana bakampasa amakerere umanya abamakerere vibes okubeera mobzi kyambogo mwenna aba universities ezenjawulo namwe abagana okusoma umanyi bwoba wagana okusoma ate bwofuna omwagalwa nga yasoma muisobola okutambula lwakuba abayinza okujoga mu kakatonotono naddala abawala abo ne musobola okutambula ne batakubba nnyo abasajja balina libido ey'amaanyi jangu ebikyala gyebiri amabere anti bulu bwana buto okitegeera bukampasa come one come all nakusomeza nga 23 Saturday omwezi guno kuyingira 2.5 ku 0705 3 47 mujje tuberenga tuchakala Megaton koli tugamba nti no berenga subscribing likinga tuberenga sharinga so zindala nyingi nyo weziryawo era omala okulaba eno Tamale muri junior wali yabadde mukambwe nnyo ngagamba bukinampeera akirya buli omu akirya gwe tokirya fenna tukirya kati oyo bangamba ki ndi mukola talina katumala okukola kale tokola ani agambye okole bannaye sebe bulungi tukomande senzena nyinjo tuva ku mukutu gwa Megaton gaja tusibudde ku bantu bannaye babadde mugende musaale ejjuma bannange muve mu kweyita abasiraamu olw'amanyi mugende mutendereze ku mutonzi wammwe tulabike nga ate tutambula bulungi naye nga mbajjukiza kaggolola emitwalo 5 070 775 omusajja nsonga z'ekiriri totambula bulungi otambuza bitege ogira bwoti olinga butadooba jangu tukuwe ekitaala kya sitima awo ojja kubabula omukyala anaakuwulira lino eddagala tulina likulemerako liringa mu 7 bannange akufutubbalako nerikufuukira eddagala ligenda bafutubbalako ate eriyo advantage yaalyo omala kuyingira kasito ojjayo bwoti kasito oyingira ddole y'omwana nga likolera kasito ogifulumya ennyumba nga likola ki ng'ota ate nno olaba kitegeera abeegadangira mu ofiisi ate abeegadangira mu ofiisi libakolera obulungi nnyo era ati obadde eddagala ofiisi oteekayo n'oteekako mu mmotoka n'ewaka n'otambuza bulungi akuume